wano ku Metro Pharma 9-8 mbibaddamu ku YouTube bibeerako biteekebwako abantu naye waliwo mwami mukubuka kwano gwange mulangira yansaba bwe mbeera kuno arekodinga n'ateeka ku TikTok n'ebya TikTok bagamba nti Bantubalamu gende seeta gende wa Mumbejja bwoti ne bwoti ebyo sibimugambanga naye yakozesa program naye kubanga abeera ku TikTok n'asomesa ng'oluusi addamu yeeyambisa amaloboozi gange naye nze sirina walala wonna nti Bantubalamu nti ojjawo nsanga ensangi nsanga e Masaka nedda sirina awo nja kumunoonya kubanga ne TikTok sigibeerako nze ndi ku YouTube na ku Metro Pharma 8 ate n'ebya ku YouTube era mukwano gwange wano Martin yabiteekako ne abantu nimusobola okumanya abamu naye era mbasaba bantu bange nti togeza n'okola ki n'oweereza ebibuuzo ku WhatsApp nze mmala ebbanga nga sigiriiko obudde bwa WhatsApp bwala okuso sibulina bannange ndi musomesa wano mba nsomesa oluusi ngenda n'ensomesa mu kibiina n'ovaayo olina ebikwetaagisa kati n'olw'ensonga eyo obudde obwawolokoso nze sibulina bw'oba oyagala kubuuza kibuuzo bannanga bali ku WhatsApp mubiteeke mu short messages SMS ordinary zino ezaffe awo ekibuuzo kyo nja kikopolola nkiteeke ku lupapula ng'olwaleero nkuddemu naye ogamba nti nze nkusange ku WhatsApp nkuddemu WhatsApp nze omuntu amala kumpeereza ssente ate nansaba nze nkuwa olunaku lwendiddamu ebibuuzo byo olaba n'abeebweru obudde bwabwe sibulina nakubira omuga nti nze nja kuddamu nkubira ku ssaawa 11 ez'akawungeezi kati ono yali ani yali Sekaba baaki kwano gwange Sekaba oba owaawa yaŋŋamba nti aloota nnyo naye muloota bannange mwe mulya ne muloota agamba nti ndoota neegaddanga n'abakyala njagala kuwanga kitambo ekyo ntandikiro noonya abamanyi ensonga mutwebuuzeeko tubayambe naye kati ne bw'onooweereza message siina wenkutangira kati kino kitambo kikazi kyagalo kino era byo kye mbagamba kyekiroosa okwegaddanga n'abantu bo abaana bo bannyoko maama wo omanya nti kyakika oba abakyala ab'enjawulo ate era nkize nkibagamba buli lwoloota sayidi gy'otera okuloota sayidi oluuyi nti ndoota luwewaffe ndi wa taata ndoota mu lujja lwa jjajja ng'omanya nti kyewa mu kika maama gye yakugaba bw'oloota obukojja manya nti Lubaale gw'olina we bukojja bwo oba bukojja bwa maama wo eyo Lubaale tumusamira tya ndoota bukojja bwa maama tie ng'omanya byayo oba ndoota bukojja bwa taata wange ng'omanya kino kitambo bw'oba oli bw'oyagala nnoonya nkuwe anaakuyamba bw'oba neeriyo eyinza okubeerayo abamanyi ensonga ezo Sekaba era kwoweerereza ebibuuzo z'essimu zange sirinaayo ndala era mukyala wange bw'aba agikutte oba mwannyinaze tomuyita mugambe mukulu Bantubalamu naamulaba akugambye nti nedda kyobadde ogamba kimbadde njagala naakugambye nti wuuno oluusi mbeera waawo nga mpandiika ebitabo byange naye nga saagala kutaataaganyizibwa Ssentongo Ssemuto nazaala Ttimba Nengo mbasibisa nkoko ki era amabala ki Ssentongo okujjako okujjange nga naawe oliko ekikyamu ku mutwe ebintu bino nabiwandiika mu katabo ke bayita ensiba y'abalongo ab'emisambwa abazaale
ensiba y'abalongo ab'emisambu abazaale. Akatabo ako kaliko ekitimba kaliko engo kanene n'obwana obutaliiko mikono. Ndowooza kaasigala mu mukono mu bookshop waggulu ku Colleen House waggulu wa Wakazi House. Baana abo nabawandiikako bulungi era buli oba nakatabo kyakalala. Ssebo taata, abaana bano tubasibisa enkoko ez'amayenje. Enkoko ez'amayenje eba njeru naye ng'erimu obubala obwesudde amabanga. Oluusi buyinza okubeera obuddugavu bwokka oba obwa kitaka bwokka brown, oba eyinza okubutobeka nga bwesudde ng'eddiba ly'engo bw'oliraba. Enkoko ezo zibayita ez'amayenje. Zirabika bulungi nnyo ate ziri nnyo mu kroira. Munsonyiweko, mu kroira enkoko ezo zirabika bulungi, egatta obumyufu n'akeeru, naye ng'enseggwanga njeru yonna, naye ng'obuntu obwo bwesudde buddooti. Sigamba kikofu, sigamba kiwuugulu, yeeba pure white nga bw'onoogamba nti eno enkoko ya mukasa, naye ng'eyinza okubeeramu n'obubala nga busatu obumyufu n'obuddugavu mu nkoko ennamba. Enkoko gye bayita ey'amayenje gye zisiba abalongo abo. Kazi bw'aba bawala ziba njeru era ziba nkazi. Bwe baba mpalenzi baba ziba mpanga. Bw'aba muwala na mulenzi era bwe kityo kiri. Okujjako nga mulimu n'obuzaala obulala. Bayinza okubeera nga maama yabaluwalirako ekibada. Awo ng'omanya onoonya ezo nga z'amagulu ga kyenvu, ku lwa mukasa, ku lwa musoke. Bwe baba nga maama yabazaala nga ba mukasa bajja n'envi, ziba z'amagulu ga kiragala oba maddugavu. Naye era ebbala we byoya tebikyuka. Ssebo mukulu Ssentongo z'enkoko ezibasiba amabala ago. Era abasiba kisinziira kiki mwana ki. Bw'abanga yazaalibwa ttimba, tekubulako ddiba lya ttimba na mutwe gwa ttimba. Ebintu ebyo tebibulamu. Era ne sayidi eriko omwana ono gwasibye, kubasibirako akaliba ka ttimba akakalaga nti ono yazaalibwa na ttimba. N'obunyenyenkule bwaffe n'olulimi lw'enkoko ezo n'ekitundu ky'ensolo ekyo kyaba azaaliddwa nakyo. Bw'aba mulenzi ngo era luwala lwango oba ekibatu ky'engo, omutwe olulimi lw'enkoko n'akanyenyenkule oba n'akalira bwe mubanga mukafunye. Olwo n'emiddo egisiba abalongo bonna. Naye tekubula kitoogo kubanga abaana bano bakuumibwa lubanga. Abasiba abalongo babamanyi. Nnimi so si temugendamu nti ogule embuzi obasalire, oba mwagala kulya mbuzi zammwe, eyo mugula yammwe yakulya mu kyomo. Tewali kitundu kya mbuzi oba kya nte kigenda mu balongo bano. Era bateekebwa bamala okubasiba obulungi ne babasiba na bugoogwa. Sayidi eno basibako eddiba ly'ekisolo kyaba azaaliddwa nakyo. Batuuzibwa ku ddiba ly'ekisolo ekyo ne bateeka mu mugugu mutanda gw'olubugo ng'akabonero akalagoli bw'abikkula bw'ati nti ti ono omwana baazaalibwa nango oba baazaalibwa na ttimba. Era nga bwe nabalaga kifunu nti era asibwako ebyoya by'enkoko ye ne baawundibwa ensesere. Oli kwategeera nti ono omwana yali kifunu. N'ensolo ye eyazaalibwa ng'efunudde. Ebintu ebyo mbibawandiikidde nnyo. Naye tebasalirwa mbuzi, tebasalirwa nte. Lulimi zezigendamu bunyenyenkule. Ne sayidi eno eya mwana munne negendamu akalira ke n'akanyenyenkule
muzigo n'ebirala. Ndowooza ntegerekese bulungi. Waliwo ebyatwekisize bye sijja kwogera. Era amabala kyamabala ng'ogedde mbasibisa nkoko kinzoogedde basibwa mukazi. Abo basibwa mukazi kubanga yalina nagundi gye mugamba Naalongo yeeyisaayo akeeyo bw'ayera Naalongo bw'akola ng'ayera nga bw'asiba mba. Tiba Naalongo yakeera nkya n'ayiwa omwera n'ateeka mu baana. Rita Kasana nfuna omusambu oguli Naalongo. Omusambu ogutera okusiba ennyo abaana abo abeera nnyo Naalongo Nakayaga Mukaba Mweyana, Naalongo Kizaaza alootanga ozaala nnyo abaana, ne Naalongo Kawala Namirembe oye muka Walumbe aloose nnyo omukyala nga shaliya abambadde shaliya eza bbulu enzirugavu mukyala oli lubuto ositudde baana, ne Naalongo Nabinene aloose ekikazi nga sikikisika eza ssenga ekinene ekyeru ekyo kiraga nga tuli bwereere mukyala ali bwereere. Abo ba Naalongo abasiba abalongo. Rita Kasana nfune ebizibu mbonaabona nyamba munange nkuyambe muki. Ndoota omukyala ampita mulabeko mu lusuku eri akayumba akalimu ttimba n'embojja okugulu. Ekitegeeza wazaalibwa n'ettimba. Tewasibwa akulaga nti akubojja oli mwannyina oba oli muganda we. Kwotegeerera ti maama yakuleka ebweru. Funa omukyala aliko omusambwa gwa Naalongo akusibe era ttimba ono yazimbirwanga akayumba mwe yabeeranga. Tumusimira empuku ye tazimbirwa ennyumba ya bbulooka mpuku ne tugiwunda bulungi nnyo n'ebinsambwe na biki n'essanja tugikuba obudongo yonna n'ekola ng'ekiswa bwajja n'ayingira jjajjawo kyayagala wazaalibwa naye Rita Kasana ttimba ono ayagala kukwesiba era ojja kulaba era kwotegerera nti wazaalibwa n'ekyo ekisolo ojja kubanga oyagala nnyo okulya amagi oba nga togaagala olwo tettimba nga akukomberera ttimba nga ali wansi wa kitanda kyo oloota amagi angolonda amagi amangi oyubuka ebigere n'engalo olulimi lujjako amabwa ne mu bulago. Olubuto lukwesiba omala ennaku nga togenzeeko mu manju oba n'ofuluma obukiringi. Oloota ttimba akuyitako akukomberera oba nga ali wansi wa kitanda kyo ng'omanya nti wazaalibwa naki n'ettimba era oba onnyogoga obeera mukambwe. Bw'abeera mwana muto agongobola n'agaana okutuula abamu n'afuna akatwe nga kalinga ak'omusota n'okuggyayo olulimi n'okuyiwa endusu kene n'endusu nga buli mwana ng'omanya nti omwana yamuzaala n'ettimba. Ate abamu n'ekifaananyi ky'omusota kimukuba ku ggulu ne kijjanga enkovu oba amabala ng'olina amabala amaddugavu n'amamyufu n'aga kiragala. Era nga bw'olaba eddiba lyaki lya ttimba oba nga bw'olaba kombati z'amagye ng'omanya wazaalibwa n'ettimba. Nga n'awaka olabawo nnyo emisota gikubojja gijjula awaka omanya wazaalibwa na ttimba. Ate bw'obanga wazaalibwa nango era oba n'amatungo ag'engo ofuna amabala amamyufu n'amaddugavu ne baga nti abalongo baakwokezza. Oba oyagala nnyo okulya ennyama oba osannyalala oba mukambwe oyagala nnyo okubeera ennyo ebweru era olwoba oloota nnyengo oloota kapa. Kapa zikaabira awakaawo, kapa zikaabira wansi w'ekitanda kyo, kapa zizaalira mu bintu byo ebya Lubaale.
era olubuto oluweesiba oba n'amabala ag'enjawulo mu bukyalo oba ku bitundu by'ekyama ng'omanya nti wazaalibwa ki ne kkapa. Omuyaayu gukaabira ku nnyumba ekiro ng'omanya nti wazaalibwa n'engo. Ate bw'oba wazaalibwa na nfudu era enfudu gy'olaba era oba omubiri gwatikayatika gujjako amagalagamba ng'ebiwangiro by'enfuluusi. Kati munnange Rita jjajjaawo era ojja kulaba ng'oloota nnyo ekitoogo kubanga mbagambye abalongo bano nga basibwa temubula katoogo katannayamujulukuka. Kikulu nnyo kubanga baba bannandekererwa bakuumibwa lubanga n'obukeedo. Kale ebintu bino abalongo bano nga basibwa bakwegendeza bulamu basiba ne bagaana okutereera. Basibibwa na nkoko zokka n'obukeedo n'ebbombo lweza n'ekitundu ky'ensolo eyo oba ekyewalula ekyo. Nejjukira nti tusooka kusiba omwana oli eyazaalibwa naye ne bamusiba mu bwakasowole era n'enkoko kuba enkoko zirina kubeera 3. Esooka yeey'omwana oli eyagenda ataalabika era kanyenyenkule lulimi enkoko njogeza katoogo akatundu k'ensolo era ne basiba gw'ogenda okwambala nga sapuli ne basibirako n'eddiba ery'ekisolo ekyo ekyewalula. Oyo ye kasoole oyo munno oli kwategeera nti eno yabaazaala omwana n'ettimba oba n'engo. Kati munnange jjajjaawo ayagala omusibe ettimba gwe wazaalibwa naye era n'ennyumba ye ezimbibwe. Bw'oliba togimanyi olinoonya nompa akawumbi n'enkulaga bwezimbibwa. Nabugandi mu Uganda tugenda na buwumbi. Mutwalo gukyakola bakakadde. Nabukenya ekyaliwajjala. Kyaliwajjala kitundu kiwaffe. Nze ndi Bwembalu. Kyaliwajjala mwenkulidde mwensomedde tangende ekiro okusoma ku secondary. Nabukenya era n'ekisecondary n'ensomesezangayo. Nabukenya ekyaliwajjala. Ndoota sseŋŋanga avuga pikipiki ng'ataddeko akatabani kange n'abaana abalala nga bwe mulabula nga bwe agenda okumusuula. Munnange jjajjaawo oliko omuzimu gwa jjajja ssenga gwe kugira mu kifaananyi kya ssenga. Omukyalo oyo yazaalibwa kasowole bwe bwana ne batamusiba era jjajjaawo akulaga nti olina ejjembe ye pikipiki eri kubanja okusamira n'omuzimu guli era ejjembe lyalingako kasowole amayembe mangi agaliko kasowole nga tugawanga. Jjajja n'agamba kwaliko ne kasowole wange alugambe nti jjajja n'akugamba kwalingako kasowole wange wa nnumba wakalala nkoma wa mutwe gwa nswera gyegali mangi mayembe toyinza kuwanga luboona tomusibirako kasowole we tatereera era asigala kunukira. Kale mayembe mangi agaliko kasowole. Seeki Oluganda lwali lufu nnyo naye muwandika Oluganda ate nga kiwanvu. Ndoota ngogola oluzzi awali ekitooke. Jjajjaawo yalina oluzzi lwe olw'omusambwa gwe era lwasimbibwangamu ekitooke kibayita ekitembe. Ebitembe bya mirundi 2 3. Waliwo ekitooke ekitembe ekibeera mu kibira eky'amazzi agakulukuta. Kirina ogukulu guba gunene nga gulina agakoola ganene nnyo okwekuva amatembe. Bwe kissa ettooke lyakyo tulirya nga amenvu abaliko empewo ate era bwe lyengera mwe muva amatembe gano ge batunda mu owino ge tugula amatembe.
ekyo jjajjaawo kye yakozesanga. Ne tuba n'ekitembe eky'ekimuli ekisimbibwa awaka ku lw'omusambwa sserujji, ku lw'omusambwa ogwa ttimba n'engo, ku lw'omusambwa gwa sserujji ne kitaka na wansi, egyo emisambwa. Omuti ekitooke ekyo bakasimba abasemaka amakulu, amazzi we gayiika, emiryango nga wabeeranga ng'eppipa. Akatooke ako kaba kamyukirivu bwe kati nga kalina obulagala nga bulimu amabala amamyufu oba n'aga kiragala nga bw'olaba kombati y'amagye. Obutooke buba buwanvu bwe buti era bussaako obutooke bumyufu. Abasajja abakulu baabusimba, abatunda ebimuli, obumuli obwo babutunda. Ekyo kitooke kikundi ekyo. Ate abaliko omusambwa, abalikyala abaliko nnyo omusambwa gwa nalwewuuba, endagala ezo zibatere nnyo okuvumuza abaana abakonzibye n'ennabuzaana, naye agukozesa nnyo olulakalagala ako. Abatamanyi butooke obwo mbagambye, ababutunda mu bimuli buyinza okuwanvuwa ne kenkana ng'oluggi, obuwanvu bw'oluggi, naye nga kaba kamyukirivu bwe kati. Madiina mukashek kibati nkutumidde nnyo. Babusimba naye bujjamu nga bw'olaba akayuni kano kakibukuta akakakobe n'obutooke ako, era kagiradde endagala zennyini ezo kayitene, naye bwe kaleeta obutooke butidi bwe butiti. Ako bakavumuza nnyo abaana abakonzibye, naddala abakyala, emisambo emikyala. Ekyo nekyo kitonke. Ne wabeerawo ekitembe ekirala, ekitembetembe eky'omusambwa ogwa lutembe, olutembe ogutambulira mu crocodile. Nakyo bakitunda era mu bimuli. Kireeta ne kiwanvu oba ekitindi kijjanga ennaanansi, naye nga kiriko agalagala aganene bwe gati, ne galeetako ebintu ebifaanagana ng'amatungulu. Abamu bakisimba, abagagga babisimba nnyo awaka, naye nga kiringa endagala, kiwanvu wansi ng'ekikolo ky'ennaanansi, ne kiwanvuwa, naye nga bwe kituuka okussa kyo kireetera mu mbiriizi, ebintu ebyo nga biringa amatungulu, tebiriibwa. Naye abaana abato twabiryanga, kwajjanga akantu akalinga akanaanansi mu baana abato twabulyanga. Ekyo kye kitembe ekisimbirwa omusambwa gwa lutembe. Erinnya erutembe ffe ab'Engonge tulituuma goonya. Era oyinza okweroota ng'otambulanga goonya oba ng'otudde ku mutwe gwa goonya akuddusa. Lwabeeranga wano eno bayitayo batya, omwalo Kasenyi ebyo baatendekanga afande Buhoozi gy'atendeka abaana abasirikale abakuuma pulezidenti. Ogwo gwe mwalo gwa Kitinda, mwe mumanyi nga Kitinda, ewa Kitinda, omwalo gwa Kitinda gulutembe ogutambulira. Nja kwasa nnyo ebyama kankoma. Kale ekitooke era ndoota ndi Kampala mu takisi. Nabagamba okuloota takisi oyo abeera Mukasa. Teri agula takisi n'agiteeka ku kkubo n'agiteeka mu galagi, ebeera kukola mu Kampala kukola ssente ku nguudo. Mukasa yaloosa avuga takisi, yaloosa ovuga emmotoka enjeru, yaloosa ovuba nti ogenda kuba musawo, kwe kuvuba ebyennyanja, ssente, omuntu atekawo empaabi, otambulira ku nnyanja, ku kiwu ng'otaddewo eddiba, olagula, oli wa mweso, kwe kutambulira ku nnyanja. Mukasa kuba ejjala eryeru, envi enjeru, okumeza envi ebuziba. Mukasa amalusu gakutuga, abakyala ne bamera ebirevu,
kabamba ggulu abakyala ne bamumera, abamu ne bagana okumera eby'omu mpale. Era Mukasa yaleetera omusajja okwogera akaloboozi ak'ekikazi, ng'oli ayogera eddoboozi ly'ekikazi n'ery'ekisajja ng'omuwulira. Oyo Mukasa. Omukyala nga tayagala kunaaba, tayagala kwesaayira mu mbugo, batasala njala, tayagala kwoza, tayagala kufumba, ng'ayagala kulya mmere mawolu, okwenakuwaza, okumera ebbeere erimu nga katono, oyo abeera Mukasa. N'abasajja bwe tutyo, n'obeeraawo n'olusuga kutuga, n'otamera birevu, oyo Mukasa. Yalosanga ovuba, oli mu migga, nkuba etonnya, tambulira mu nkuba. Naye ate waliwo okubeera ng'otambulira mu nkuba ng'etonnya ne mukoka ng'omanya gwe musambwa gwa mukoka. Kati jjajjaawo agamba nti ng'otambuli mu Kampala, musambwa gwa Mukasa gukubanja, ne bamweyana. Era bajja kulaba ng'omutwe gukuluma, oyagala okulya ennyo sumbuusa, ebindaazi, chapati, oyagala nnyo okulya obutogo, oloota obutogo kuba ekijjulu ky'abamweyana buba butogo nga mulimu ennyama. Ebika by'emmere ebyenjawulo nga mulimu namki n'ennyama n'ebika by'omwenge. Tekubuze chapati muceere. Yagundi okwagala ekibuga bamweyana yaloose ekibuga. Abaganda balinako n'enjogera, bamulinako n'enjogera nti ebirungi byeyuna mu kibuga, omulalu yeeyuna, omulalu yeeyuna na bunnya. Bakulu bannange ndowooza muntegedde. Tulina n'oluyimba olugamba kabikuse akabugo, kabikuse akabikka omulalu. Ako ke ŋŋamba, omulalu oyo gwe njogerako. Ye yeeyunira ebirungi bibeerawa mu kibuga na bunnya. Mubaani mubengeye muntegedde. Teriyo mulalu atayagala kubeera mu kibuga. Buli lwava egindi ayagala. Era kyovula bakuma ne kasasiro. Era bamweyana yaloose ennyo kasasiro. Oyo abayaga, abayimbi nga Bobi Wine, kiki ekirala, enjaga, okwambala obuteeteeyi, era gyovulanga ne tumu kifunireko ekyakateeteeyi kikutiya. Abyagala nnyo bamweyana. Yayagala ebyo. Era olaba n'ejjinja lye, embuga ye enkulu mu Buganda ebadde wano ekatwe ku Clock Tower, we bayisizza Clock Tower. Era abayaayi babeerawo amayinja, waliwo ne church. Ye mbuga enkulu ey'abamweyana. Bwe batambula n'omusambwa, byuma biralangadde. Era kyovulaba nti bamweyana ayagala nnyo ebyuma ebijegerejegere kubanga bamweyana aliko bamweyana abeena n'okuba n'omusambwa gwa byuma biralangadde. Era kyovulaba nti tumukuŋŋaanyiza scrap awaka oba mu kikapu kye tussaamu scrap olw'ebyuma bwe batambula. Genda tunulira abayaayi bonna abanya beesiba ebijegerejegere, byuma biralangadde. Batambula ogwo omusambwa gwetengeredde guweebwa ebyago ne bamweyana. Naye abamu tebajawula. Bw'owa bamweyana yekka era byuma akuluma n'osigala nti bamweyana namuwa ebibye, naye era nkyaloota ebintu bya bamweyana kubanga byuma tewamuwa. Byuma bw'omuwa kuba waliwo n'ejjembe lya byuma kulina n'ebyo. By the way, ezo emmandwa zombi waliwo ezirina amayembe. Bamweyana aba n'ejjembe, waliwo empya ezimu erina ejjembe n'ebyuma ziweebwa. Byuma ekyo volanga abedda baateekangawo scrap awaka emmotoka ebikadde koko ne zibiikiramu abaana ne bazannya. Bamweyana bw'omuwa n'ebyuma naye omuwaako ku bibye. Era omusawo omulungi era agamba nti ddira ekuŋŋaanye ku scrap muteekeko mu nnyumba. Teekamu n'ennyondo eweesezzaako ey'akaweesi n'osobola okufuna ssente empya n'enka. Ate si kunywa njaga. Abamu mulowooza nti bamweyana
kunywa njaga ne bw'onooginywa ebyo bibyo bamweyana omutuufu tanywa njaga okwesirira oyo wala gyozi baba bakurogedde mu mmandu eyo bangi nnyo bamweyana ng'anywa bbiya mu mulina nze mukadde waffe retired gigundi Lubanga alibeera ali mu lumuli bamweyana gwakozesa naye anywa ttonto gwe mwenge bangi nnyo omubalo n'omulala gwe mmanyi nga bamweyana ye nga yenywera V&A naye mukikwata obukusu tibamweyana alina kunywa walagi alina kunywa njaga alina kulya mayirungi nedda kibanga kati kweyigiriza kulya bisiyaga toba nanjegereza abamweyana ne weetimba enjegereza abamweyana weeyongera kwesiba onoofuna otya gendako ku luzzi lw'abalangira oseneyo ku mazzi bakwambuluzeeko abalangira bakwambuluzeeko oba mukyala we Nakayaga aliko Naalongo Nakayaga Kalalu azinyisa amazina amaganda bwatu bwayambazibwa akwambuluzeeko ku mazzi okuva n'ebintu by'abamweyana n'akwambuluzeeko n'amazzi okuva mu balangira ndwerabidde kanywa birezi okyamira mu kikondo wali ku mpigi ku bikondo oludde ne Kasanje gwe waboda butetera amanyi ku luzzi lw'abalangira lwe luzzi lw'abamweyana gye luli bakwambululeko ove ku njaga ove ku walagi abamu balowooza nti ntabula nedda mpabula musajja yayimba akayimba basiima ogenze siize kutabula kamiliyoni olimba olwo ndwagala nnyo ebirungi bikola naye bakukola kyokoze ki basiima ogenze nensaba okuntwalako nga oluguudo basuddemu ebijanja bamweyana nga bamweyanawo yeetaaga kumala kutunuulira bamweyana ki kuba waliwo n'asalirwa embuzi eyazigeye ey'ebyoya naye ng'erina ebbala eryeru ekiba nga kiyita mu makendegere g'embuzi eyo eriyo bamweyana kyovala ntumuwa n'eddiba ery'emmunyungu Karabash manki bamweyana weebwe eddiba ly'emmunyungu nnyo sajja muyonjo bamweyana musajja toyinza muwa ddiba lya nyunyunyu ogamba tojja kunaaba tojja kusala njala tojja kusala birevu osibaga agaviri agawunya muwa ddiba lya Karabash manki olabe Kibukaka ono yangamba ye Kibukaka Mayanja ebuyego mu Bulemeezi ndoota newo omukwano ow'enseenene tukutte akasimba nga tukasoolamu nga tukutte ejjinja ne okabaaga ate ne tukata ne kaduma mayega Kibukaka ow'omutima jjajjaawo akugamba nti olina omuzimu gw'abanywanyi b'omukago beddiranga nseenene jjajjaawo oyo yeddiranga nseenene omuzimu ogwo gwalina Lubaale ensawo ya Lubaale waago Kamungulwa yali yakasimba genda ogule akasimba ugendewo omusawo atendeka Lubaale bakuwangira ensawo eyo ofune ssente n'ensawo ya Lubaale ey'ensawo ey'emmandwa teba nsale wansi engamba ey'ensolo ensomba byuma embaalwa enkerebwe enkima akatoloogo akate nga baakasowola abachwezi ketuwa abachwezi akanyana kafiira munda mama wako bamutanga akanyana mulimu akanyana omusege wolf waliwo bandu bisaba eddiba ly'omusege egundi ensawo y'omusege wolf omuyaayu
ensi bwe baba bawanga ensawo ero gy'ogula gwe nga bagikutumye eba nsowole bagiyisa mu kamwa. Ensawo byonna bye bagenda okuteekamu byonna biyina kuyita mu kamwa waggulu, nga wansi si nsale si ntunge, ng'osobola okuteekamu. Ensawo tuziteekamu ssente za coins, ssente ez'ebinusu. Senkulu n'ateekamu emiti egya Lubaale n'ensimbi n'amatembe n'ebirala kusinziira nga ye bw'abeera, n'ogizingako. Nambye embaalwa, somba byuma, kasimba, mondo, muyaayu, musege, nkima, kasikwiro, kamuje oba akakerebwe, kubanga bwonna buli walidi. Akakerebwe batakamanyi kalinga kakamuje, kaba kamyukirivu, kaddukira nnyo ku miti, kalya nnyo eŋŋaŋa. Kibula ng'eŋŋaŋa zipeg zaagala nnyo ku miti emikalu waggulu okwewala akantu ako obutazirya, kasobolamu ebye peg eŋŋaŋa ebyo. Kale munnange, mukwano gwange, jjajjaawo kyayagala. Era waŋŋamba era ndoota omwami ansala engalo, kyala kisajja, omusaayi ne guyiika, n'endaajana abaliwo ne batanfaako bwali bwayo. Jjajjaawo ayagala okole ekitambo kye kinene. Kinene ki? Kinene nnyumba, kinene ettaka, kinene kyalwazi, kinene kyawanga. Jjajjaawo ayina akabonero kaalaze ti bw'otookikole ojja kutandika okulya enjala n'okwesala ng'omusaayi ogunuuna. Bangi nnyo abeesala oba abadde asalaasala butungulu neyeesala, omusaayi ne guyiika n'agunuuna, ng'omanya ekitambo kikubanja eky'ekika. Era abamu babasalaasala ennyama embisi n'akasukako ekifi mu kamwa n'alya nga kibanja. Be babalwanira ennyama. Omukyala aba asiika ennyama tennajja nga yaliddeko dda, bw'akane ku maddu, kiba kitambo. N'ofuna ebisulo eby'okukaaba, maaso ne gakaaba, naye naddala oyo ddala kyawanga, ebisulo eby'oku maaso, kulya njala, kwekomba nkwaso zo, komba bakyala mbugo, kyawanga. Nyama mbisi, nyama etayidde, kulwanira nnyama, kubulwa tulo kiro, buba busaasaana, n'oddamu kwebaka. Amagulu ne gakuluma, ebisinziro nga bikuluma, amannyo ne gaba, ne famire n'ekunkumuka, amannyo gonna ne gaggwamu, nga mwenna muli bamalibu, bamapengo, si bato si bakulu. Era kimanyi n'okugaana abaana okumera amannyo. Era kino kyawanga akutula nnyo n'abaana, famire eyo nga ekutuka ebiwalaata nga bato, okwambala empale nga zonna njulifu, obuteeguya, okuzaalazaala, ozaalamu ono n'ono n'ono n'ono, kinene kyawanga akireeta. Okusalaasala ebyayi nga gwe buli ssaawa ogenda emmanju, abamu n'okugenda emmanju n'osala ebyayi ku mabbali g'akamugwanya gw'akannya ng'opamira ttooyi, n'okwefukira ebisinziro omukyala. Awava enjogera y'Abaganda ku nguvu ng'ekisinziiro ky'omukazi, bwe kitagendako mu kyayi kigendako musulo gwe. Nja kubatabula mbasomesa Oluganda. Kiva ku ki nga Lubaale mwamwambaza n'asiima n'asigala ng'akussa obwavu n'endwadde? Ekyo nkisomesezza nnyo. Lubaale ekikuleetera obwavu butasumulula bukalu obusazaawo, ekyo kimu. Bwe muyita obulinda, era nakyogerako
Masaka buyita bulinda. Taata ne gwe n'osiba akakalu tibampeeyo jjajja mpaayo emyaka ngende nja kukola Lubaale. Akakalu kakola emyezi 9. Ne bataata ne basiba ne basenga. Lubaale akakalu kakola emyezi 9 ne mu busazaamu kireetera obwavu. Lubaale ng'alimu omutuggu mu kika waliwo abeetuga, waliwo abeesuula mu nnyanja nga mu Lubaale temwamuggyaamu mutuggu mufu obwavu gwakwali. Lubaale nga mulimu ekizina bbo, muzze mweganza taata nayazaala abaana mwayazaala mu baana be gwe n'oyagala bannyoko. Abawala ne beeganza evvulubano, ekyo kireetera Lubaale okubeera nga gwamusamidde oli mwavu. Mugenze ew'omusawo okwaza Lubaale, katugambe mugenze ewa Ssaalongo Musisi ataanyiige, oba mugenze ewa jjajja Saamu, Anko Saamu Juuko Kabembe ngeza bugeza. Juuko agenda kusamiza Lubaale wammwe. Ate Lubaale wammwe ali ku mwana wa buwala. Juuko n'aganza mwannyina mmwe aliko empewo. Oyo Lubaale ne bumulisamira talitereera. Abassa bwavu. Oba ne mugende ewa Juuko, mmwe abagoma ba Juuko oba omusawo ne babaganzaamu mmwe abagenzi okubaaza Lubaale wammwe ayogere. Ekyo okukijjamu, ekyo mwana na mwana. Lubaale abeera mwavu. Ensonga ezo Lubaale tagenderamu buki buko sobe. Lubaale okussa obwavu ng'omulina ebijja bisimbibwako ennyeddo ebiddagala nga temubijjeeko. Mufa obwavu. Taata ne maama nga taata takuwadde eddamula, takutemedde muggo, nakuwa ssente wagenda okusamira. Ne maama takuwadde kibbo na kambe. Lubaale abeera wa bwavu. N'ekyo kyo kyangu kinogerwa eddagala mu ddiiro lya Ssenkulu, ekyo ne kivaawo, n'akuwa taata, n'akuwa ne maama, ne lubugawo. Ekyo kyo tekireetera nnyo buzibu. Lubaale ng'alimu amaziga, temwabiza nnyimbe, kusaako basika. Omusika tigundi yasikidde kitaawe, lubugawe ye gundi. Omukulu w'ekika n'afulumya olumbe. Olubuga n'afumba ekijjulo ku malaalo. Ekyo mugende njikoze ofa obwavu. Lubaale lwe muziika ewammwe gwaliko Lubaale onaazibwa. Lubaale n'avaamu amaziga. Ekyo kireetera Lubaale okubeera nga oli mwavu gwe gwakutte. Lubaale ng'alimu ejjiira, baamwokya amasabo baagookya, tebalokose, terigiddwamu. Lubaale mukutte ebitambo, mbubajja kyajja na mukazi, alimu ekizikiza, simanyi kyajja leeta egundi, tukwate. Ebyo byonna byetya Lubaale obunyiivu n'ofa obwavu. Obuzaale bwo nabo naawe kennyini akongojja. Lubaale gw'olina wazaalibwa oli kifunu, wazaalibwa oli musisi, bakolebwako emikolo gy'obwa musisi oba namusisi. Obuzaale bw'omuntu, mwana muwala wazaalibwa n'eza ssenga, mabona baakusiba. Wazaalibwa oli ndawula, wazaalibwa olina emisale nga gwe baasala enjokyo, ndawula. Obuyembe ku busajja, ku nsiku, obutulutu bubiri mu kyenyi. Wazaalibwa oli namagalo, wazaalibwa n'akagere akampi, baate baakusiba, oba ebigere byegattanga ebyakawuuna eby'embaata, baakusiba. Gwaliko empewo, gwe
wazaalibwa n'omukono gumu baakusiba ng'omulongo wa nnema obuzaale nzize mboogerako olina eriiso erimu erimyufu oli mulongo kyanda baakuzaala n'omukono ebbale omukono mumyufu ogumu muddugavu oli mulongo kyanda baakusiba obuzaale bukuleetera nga tebabusibye buleetera obwavu n'omuzimu gw'olina katugambe guyinza okuba gwazaalibwa n'ettimba gwe nga tomanyi agenda okwaza Lubaale walina obitunuulira nga tebasoose kwesiba mu bulongo ne balyoka bakwambaza ebifundikwa era gwasamidde Lubaale oyo obeera mwavu obuzaale omuzimu ekyokubiri omuzimu guno gw'olina gunanye Lubaale gwe gwoloota kale tegwogera gwafa lumba eki olumba olwo nalwo bw'oba terukugiddwako era ofa obwavu baatemula mutemule omusambwa gwa kitemu gukozeeko emikolo omukyalo oyo yafiira mu lutalo lw'abakyala Nnaalongo Kawala Namirembe akozeeko omukolo gwafiira mu ssanya yali bwangu wakolwako omukolo ogwo oba ttimba wafiira mu lutalo bamaze okukolako emikolo egy'okufiira mu lutalo ebyo nabiwandiika mu katabo kabayita Omuganda tagwayo gwafiira mu ttooyi gwagwa mu ttooyi emikolo egyo baagimukolerako baagikolako omuzimu gwafiira mu ssabo gwali bagenze mujjanjaba n'afiira mu ssabo lyagundi bakolako emikolo yafiira mu accident baamukolako omukolo ogw'okugulwa mu accident era n'omuzimu ne bagujja yafiira mu nnyanja omukolo bagujjeemu omukolo ogw'ennyanja biri mu kitabo Omuganda taggwaayo emikolo egyo gyakolebwako ogamba nsamidde Lubaale naye nga era omusajja oyo yafa lumba eki bwe baba baamussa mayembe aga kifaalu mwamugjawo ye bakwambaza empale y'omuzimu muzimu ki era oli ogabudde ku muzimu abantu mwagala nnyo okufenka ebijjulo ne bafuukira ebijjulo era ebijjulo tugende ebijjulo by'ofumbye omuzimu nga bwe nabankisoso omuzimu we bagufumbira n'ogenda okugabula ku ssaawa emu mu kabira tekuliibwako muntu n'omu ebigenderako keruyama akatima kabira kange bakatema lwagguluggulu wagugabula era gwanaazibwako baakunaaza jjajja ne bamunaaza amaziga ku muzimu gw'olina nga temubuze essangula ne bakusitula n'ebinyirikisi ku ssaawa emu ne bagwambaza yakawungeezi ekyo nakikuleetera nga oli mwavu oyinza okuba nga oliko eddogo gwe ng'omukongozi bali kugjeeko Lubaale baamusiba oyinza okubeera ng'oliko emboodooli omuzimu gw'olina mboodooli yafiira mu ttooyi oba buno obusajja obupakasi obwajja obugundi bwa kojjange bwayita abanyampi ne mubuziika ewammwe nga kweka kuliko bamaze okubwekebejja obusindiikiriza obuzimu obunaku ddala akazimu kaafa keebika kakutiya kali mu kayumba ka ku ttaka kafiira ku kkubo ne kakkwata olw'okuba kajjajjaako gye bayita emizimu emyagule ne kakkwata ddala gw'osuubira okuzimba kalina oba okuzimbayo akayumba emizimu emyagule egyo emyavu era egyo giweeba byagyo ne gidda ebbali ne gukuvaako nayo kireetera obwavu gwe gy'ogenza okwambaza waggwanga lyo era byakuwadde omuzimu gw'olina gwa ggwanga ki oli mugisu ofunye omugisu akwambaze oli mulundi munyarwanda kabe nga nze mbimanyi kale naye bwe bituuka wali eri
ayina kubeera mu mbeera eyo. Ye woosula ennyumba gy'osulako abamu baziziikamu abafu, oleesemu ebintu by'abajjajjaabo, lwaki emmese teziibirye, lwaki tooboneebone? Waliwo ennyumba ez'opangisa nga zo za kyavu, nga zo buli aveerako ne bwa mugagga ovaako oyavuwadde. Ennyumba ndoge, ekyo ne bikuleetera obwavu. Ebintu ebyo byetaaga kutunuulira nnyo. Kibuuzo kyo kyalimu eki eggumba. Maama wo baamukwatira mu ssabo, yagenda mu ssabo lyago ne bamutwala okufuna olubuto lwo. Wakolebwako omukolo ogw'ekitambiriro. Bangi nnyo abakazi mbu bagende babambulayo ne babakwatirayo. Ogwo bwabadde gwaliko ogenda kubonaabona n'omuzimu ogwo, kuba maama waago baamukwatira mu ssabo oba mu kyaki. Tewabula ne bapasita abakwata abakazi, bankoko tetya bigazi, gwe teweenyinyala. Ebintu ebyo bikuleetera okubeera nga ogenda kuba mwavu. Ngenda kusembyayo Nakalembe e Buloba n'ensonga endala nnyingi. Soma akatabo kange ke bayita Ssemateeka w'Abasamize, kajja kulaga ebintu bya Lubaale okubonaabona. Otunuulire akatabo ke bayita ensalya n'ennyingiza ya Lubaale, era ebintu ebyo nabiraga. N'obutasiba balongo nakyo kireetera kubeera ng'oli mwavu. Balongo kijajjawo bye yalina. Nakalembe e Buloba tukuyigiddeko bingi mwambi Bantubalamu. Emisambo gy'ewammwe ne bajjajjaabo bakutuwangaalize. Munnange weebale. Bangi baasooka ne banyiiga, naye tuyize bingi era weebale kutuggula maaso n'amatu. Aliko empewo anaaba omunnyo gw'ennyanja n'okugusiimuuza ennyo emaama gunaabibwa. Era aliko empewo buli wiiki tekeddwa okunaaba omunnyo guno ogw'ebiweke. Tugunaaba, tugweyoteza, tugussa mu byoto, tugukansira awaka n'ebirala bingi. Mukulu nnyo omunnyo ogwo. Era lwaki buli musawo ampa eddagala okulinaaba nga ngenda mu nsonga. Munnange oliko eddogo, ate si buli omu nti akuwa eddagala. Ekyo kibi, era kiba kitegeeza nti baakulogera mu mmandwa ya Musoke. Sooka onoonye omukyala aliko Kawala Namirembe, aliko Nabuzaana, akulogolole mu mmandwa ya Musoke, era akulogolola ng'oli mu kibada. Awo kino ekyo kigenda kuvaawo. Musoke alimu ekizibu, era ojja kutuuya n'ennyo ennyindo ne mu mbalakaso. Muwala wange aloota omukyala amugamba amusaba ennamba y'essimu mbu ne muwa n'eya palamenti enfu. Omwana ono yazaalibwa Nnaabawanuka, tewamutuuma linnya lya Nnaabawanuka. Ebintu ebikwatagana n'amasimu, makompyuta, bbomu nnyonyi, kuloota manda kyako n'okugalya, bulooka enjokye, oloota lutalu, masannyalaze gabwatuse, oloota ogolola, bugumu, sigiri ezaaka, kuloota mivule, mikookoowe, omanyanga kiwanuka. Okulaba ebimu mu mawaka ebiringa ebikeneemye ebimyufu, ng'omanya nti oliko mu kiwanuka akubanja oba bakulogedde n'okwerumika. Era nga bw'olaba Musoke ng'aliko ekizibu, kulemera mu kibada. Oba olemera mu kibada tokigendamu, okiddiŋŋana
kutuuya na kufuka ku buliri ng'omanya Mukasa alimu ekizibu. 13 mpozi ogw'omusanvu bwe mba nsobezza ddeeti mu nsonyiwe anti nange empuba tusinkane olwokuna olujja Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe. Mbaagala ng'awava erinnyo bannange. Ebintu bino ku YouTube bibeerako saafi nga Ekinonoggo Bantubalamu oba Ndawula Empire. Waliwo n'omwami muvubuka abiteeka ku TikTok mbiwulira buwulizi naye ebyo bagamba nti asanga bweti gende wa nedda ssebo ayagala okumuddamu ebirooto weereza SMS nga nyimpi kuno ate mu bufunze ku WhatsApp tossaako bibeere kuno ku 0772 56 33 44 oba 0701 56 33. Bwe mbanji mwannyinaze yagikutte tomuvuma oba omukyala wange yagikutte togimuvuma tomuwemula oluusi nange mbeera bize nga mbeerako byemba. Ebibuuzo mbiddamu ssaawa 9 ogw'olweggulo paka 12. Mukama atakuumira mpeera abampeere emikisa benyizizza mu nsonyiwe. Jjajjange nabeefunye jangu tugende. Eyo ngimaze tugende tulye emmere. Gundi tugenda kulinnya nno takisi leero. Isiraamu yasuze Bulemeezi ngikubye ngirese eno ekyagenda mu maaso.